kutegezeza mu weekend kuna kulwali lwakutaano omukyala gwe bayita Sheebah kalungi yalina ekivulu side za Arua gye bayita Arua City Carnival. Ekivulu ekyo kyaliyo era omukyala Sheebah kalungi yavaayo n'ategeeza eggwanga nti essimu ye baagibba ekiro ekyo. Essimu eyo yasobola okuba ate ng'ebbibwa. Kigambibwa nti waliwo akabinja k'abavubuka ababeera side z'omwalu eyo be basobola okuba ate nga baanyakula essimu eyo. Essimu eno baali bakwata content wa Sheebah. Waliwo omu ku bayambi ba Sheebah abaali bakwata essimu eyo, essimu ya kika kya iPhone. Era Sheebah ekivulu vibe yasobola okuba ate ng'ekendeera kubanga bamutegeeza nti essimu bagibbye. Tebyali byangu n'okuddamu okuyimba. N'agezaako okuba obulango, yatandika bw'ati. Please bring back my phone. Whoever has my phone, bring it back, okay? And I'll give you something. Bring it back here. We will give you something. DJ, let's go. Kitegedde. Awo nno Sheebah ng'agezaako mu kivulu kye bayita Arua City Carnival ku kyali kya lunaku lwakutaano. Ng'agezaako okuba ate ng'akuba obulango balabe oba essimu basobola okuba ate nga bagijjayo. Wano nno tuba tuli awo ku mutimbagano. Ku mutimbagano nga tulengera omwami gwe bayita Prince ono bba wa Sindi ne bagamba obakabadi kano omukulu no ng'avaayo yeetondera eggwanga lyonna ng'agamba abantu b'omwalu wasi babbi tebaniriza bantu bwe batyo. Era omukulu ono yavaayo ng'ayogera bw'ati nga yeetondera Sheebah okuba ate bamubbyeko essimu. Wulira. Because we are Lubara people. We are love. We share love, not hatred. This city is made of love. Please, Sheebah and your team and the affected people, we're really sorry. I pledge to do my best to try and recover that phone. I know I can make some calls and pull some strings to make sure that phone gets back to the owner safely. We do apologize, and I apologize to the world and the affected people on behalf of Lubara people. Kitegedde oye bawa Sindi ng'avaayo yeetonda ku lw'aba abakulu okuvaako mu Arua ababba essimu y'omukyala oyo Sheebah. Kigamba nti waliwo akabinja bakayita Sansiro Boys be basobola okuba tebaanyakula essimu eyo. Ekivulu kino kyali ku hoteli bagiyita Hotel Santa Maria mu Arua we kyali. Embeera ng'etereddemu lunaku lwali lwa mukaaga tuba tuli awo ng'ate omukulu era ono omukulu Prince Atiku bawa Sindi avaayo ategeeza eggwanga mbu essimu yalabise. Wulira. Because we are Lubara people. We are love. We share love, not hatred. Hello, good evening. This is Prince again, and I am here with a very straight face, very sober, to say thank you to many people, but especially this gentleman, Manager Simple, Himnaz, and Mr. Jesse. Basobodde okuba ate nga bagezezzaako ye agamba mu katambi obutambi bwe bwafulumye bawa Sindi agamba yagezezzaako okukola kyasobola kyonna okunoonyereza essimu eyo okuvaako mu ttiimu ya Sheebah. Omukyala ono bamuyita Rita Dancehall. Omukyala ono avuddeyo n'agamba nti ebintu byonna ebyo byogerwa bawa Sindi anoonya just mawulire na mileage asobole okuba nti abeerako mawulire naye nga embeera yabadde bweti. Rita Dancehall ono nno ye muzinyi wa abamujjukira omukyala Rita Dancehall yafunako obutakkanya ne Spice Diana. Awo nno bwalinawo obutakkanya obwavaawo ku kivulu kye yalina mu mwezi gwa January ndowooza. Awo nno bwaviira mu nkambi ya Spice nadda ewa Sheebah. Kati ono omukyala ono agamba bw'ati bwe kyabadde mu Arua. To clarify about my boss's phone, eyabadde ebbibwa nga tuli Arua. Essimu eyo yabbibwa tuli ku stage. Our driver yali agiyina ng'ali mu kufuna content. Then omubbi n'agigrabbinga n'adduka. Tumanya tutya nti bagigrabbinze. Yajja n'akuba mukama wange akamba nti essimu bagibbye. Era ka video mwakalaba nga ka security nze everywhere nga abagamba bannanga abantu abatutte essimu yange wano Arua mbasaba mugikomyewo ngenda kuwaayo ekirawo. So we twava ku show ne tugenda ku police ne tureporting omusango ogwo era gye guli ne tufunayo n'abantu abalala abasobola okutuyamba kumanya ekifo nga oba okigenze mu bakagezi mu nnyo baayo ne batugamba nedda enkya musobola okugifuna naye nga ttiimu tetudde
buli omu akola kyasobola. Manager Dirisa bakubya amasimu ne Jesse yennyini driver gwe babbako essimu nga tetutudde naye nga feedback gye bali mu kutuwa batulaga eri positive essimu tugenda kukola ki tugenda kugifuna. Jesse sigala n'abantu bano tusobole okufuna essimu era Jesse nga asigala naye nga tuvuddewo ng'olwedde tuli ku sure essimu tugenda kukola ki kitegedde yali iPhone bagezaako girondoola ne basobola okuba tebamanya nti ekyali mu Arua. Kati aba tiimu Sheebah beewuunya ate bba wa Cindy lwaki yeeteekako ebintu by'atamanyi. obutambi buyitiŋŋana twaka video nti Mr. Prince ayogera ye yatuyambye okufuna ki essimu. Okay, we were shocked. Gamba ye kijja kitya essimu Mr. Prince atuyambye atya. You know, omanyi okuba nga mubonyeebonya okuva ekiro we mwamaze show mpaka emufunye essimu nga tetunawulirako ku linnya lya Mr. Prince nti agenda kubayamba ne mugifuna. Then after all ku mitimbagano everyone is talking about Mr. Prince ayambye Sheebah kalungi okufuna essimu. Yakoze obulungi akola ki asiimibwa. But where and how did you help Team Sheebah okufuna essimu back? Kubanga buli kimu twavuddewo sente bazikuwadde ze baasabye $1.5 ozibawadde ne bakuwa essimu. Omukulu Mr. Prince Kitegedde essimu abagironze abasobola okukola okunoonyereza akakadde kamu n'ekitundu ke baataddeyo ne basobola okuba ate nga bagiguddeko beebuuza ate ono bba wa Cindy lwaki ayagala nnyo amawulire bwe gati. We are like omukulu Prince ajirawa musage eno ajirawa. Yo, we did each and everything to get back that phone. We as we. Like how? Then Mr. Prince Jesse agamba wamugambye toyagala kuluzinga linnya lyo. You don't want to lose your name. I'm like how? Ebuuza esente tewaziwaddeyo. Mr. Prince yakugambye towaayo sente bireke essimu bagikuddize mu bwereere awo omuntu aba akuyambye. Naye nze omuntu akutte sente zange nenzikuwa nonula ekyange ozze ku lasti ate ogamba erinnya toyagala lifa litya. Mr. Prince yakulira ababbi bya Arua ye kamanda yategedde atya nti essimu bagibbye. Okayinza otegeera kubanga wa mu kitundu amawulire gasobola circulating nga naawulira nti essimu y'omuyimbi gundi bagibbye. Kati bwaki oba okulembeza nti toyagala linnya eryonooneke? How? Olina ekikyamu ky'okoze erinnya eryo. You know guys.